kubuliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nziza kochi omaka kutandise ngenda kikola nta omaka gweddeko yenkoli nta lwaki osuluwa kyo kikusuza ngo okukona denga rose form webali ononya balongo bakubuze chama kiri mu rose form abana bakola omufaliso wonna ate wonna woli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozala bwalaboka oyagala musika omwana omusoge namuzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusambayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba simu obagambe nti Hajati Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri natugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetutekayo osobola okumanya. Hajati enkufire lwana Yino ne perfume yange eyo muwala wange gye yampereza eyo unyanga lemoni enchi perfume eyo muwala wange gye yampereza kenjagala kaka unyanga lemoni ma nakoma jjo kuwulira nga bakwiye perfume kale kino kyatandise ekyo so kibuuzo leta perfume yagwamu toyogera njogedde kale sijja kuyita bwanyako ekyo linda kota era ndijogera kwamba eyo yenyumira era yemakinga nempali kuvadde tata leka nawe kakati otegeeza ogenda sambala toyina katondala ekikwetegese nnyo sijja kutawaana naawe nze gyengenda olinga agenda ku mukolo gyogenda tongambyeyo jukira wano wansuubiza togenda kuddamu kufuluma wano togenda kuddamu kugenda kukola ku mulimu yaddogere watu onanga toli nange kati nnaku zigenderedde sikyamanyi gyotambula opakopakusi odde totegerekeka wuuyo otandisa kumusaba perfume ogyeyo nezina engatto kubi ebintu nga bwe tugenda bitikula naawe wanaabeera oku wali onsuubiza tugenda tambula fena wali weerabire nti babitikula bwe baba babitikula nembeera wali nga ntudde oba kale ngambi bala mbutuka nvaako ki kakati tetugenda walaegenda okukola kigasa ffenna noonya ngeri yakubeerawo noonya survival tetenkanyiza batutetenkanya babiri tubaaki yo kino nakyo ekitatuuka wekiba kyakutuuka kituuke n'omukazi anjazika engoye anaalwa n'aneetama yangambye zizaayo ku ssaawa 9 kati zizino ssaawa zigenda gyemmeka olaba obudde bugenderera ayangweze munaye nzizeyo engoye z'abandi nonno bimazeeko emirembe nze bino sabimanyira nene essimu y'abandi omusajja yampadde essimu naye ng'ebigambo byayogera essimu yange gundi tuuka mangu nzizeyo ebintu by'abandi ow'ensawo yansabye ssente genda munange okole eddiiru naye ensawo yange oleeteramu akantu ow'essimu essimu yange kati nno owa shariya temundaba okunyuma si byangu devinga
Tugenda zamba. Ezo bogozi gani sijja. Kujaonga man tugenda babiri. Njagenda nazino. Kati ezo zambale zisibe. Ati tugenda babiri haji. Zobo yambala tugende. Wobo manyi nti zikutuuka. Naye ngenda mbatetenkanyiza kyakulya njiya kano njiya kali oli ampise nti yangu wako muwangu. Kokyogamba dotetenkanyiza? Fora tutetenkanyiza ora tubeerayo. Kakati saagala kumpozesa. Jabatetenkanyiza nti nze bangobayo. Owaye hage. Ziraba josi tugenze. Mugenda nani? Mugenda nani? Ajabu na tugende bamwe. Tulagawa. Kuchukula bitu. Sigenda nawe. Ngambye nti ngenda nina bye ngendo kola ate mbyeta kamwanga ate bampise mu bwangu n'olwekyo saagala maliko mirimbo ke. Ekiki. Leka nkutereza. Bulijjo kwotereza. Jogenda kundeka wano. Sikola kati olabye otya. Singa nga nina bwe ngendo okusisinkana. Kulabikidde ndi. Wangitaka. Anti nkubuuza kuba goli n'okumbuulira nti leero onyumye oba tonyumye. Olabise otya oba bw'otya. Sajja naye aganya okutuuka owa shariya yaŋŋaanya ogiddugaza simanyi oba ntudde mu bimere na wano wentudde bannanga kyokka kati nagana agaggamo gammazeeko emirembe mpulira sikyassa lipstick wange bino sibisobola nze sibisobola era banaye simanyi oba kino nakyo kinaggwa gwe naawe tereero onoonyawo n'ondotera ebizibu kuba munnange bwe ngenda gye ngenda n'ennyuma gw'ofunamu bwe sinyuma gwe bavoola nti ono atafa ku bba kiki kyemmanyi era olaba nga tonyeze ndi mutuufu jangu gwosiruwala Sino kudda mukubanga. Sorry for keeping you waiting. It's okay, honey. It's Yeah, okay. dear. It's fine. How are you? I'm fine, dear. How are you? Embeera ki? When? Awanyi njagala onsonyiwe kuba nkeereyemu. No, it's okay. It's okay. Oh. No. Oh no. Wow. Sorry. No, that is the. Yes. This thing's gone. Yeah? Yeah. Waliwo ensanafu. Oh. Sorry, ensanafu. Yangu tutu. Okay. Omanye ensanafu ezo n'obusekerezi eyo nnyo basudde ebintu byokulya jjenja teri kunyiga ya ano kikola kakati obuzibu bwonna bwonna ne bwolaba nkeereye mbadde nina abantu benina okumaliriza no tuloterere feel free mbadde nina bintu byembadde nina okumaliriza omanyi nina ennyumba ey'okubiri gyenzimba kale mbadde nina okutwalayo materials nakedde nnyo ndabe bwe bakola bamaliriza batandike nga wendi ndeke nga bamaze okutabula nzije babadde bamaliriza bati n'okuba essimu era nzijidde ekirungi ntuwaze woli I'm happy naye I'm happy ndi naawe wabula katonda mu bintu bye yakola
yakukola n'amala olina olususu kala watya olaba olungiwa nga toli muntu kyemanyi teweekolakola ebyo bikibiki naye ndowooza kijja kuba kitirivu nnyo mu maka gaffe. By the way, kulikayo nnyo wa chef. Nawe kulikayo. Ekyansinze okunsanyula ennyo kwe kuba nti ekintu kye nabadde njagala bulijjo mukama yange yantegekera omuntu omutuufu. Nange omanyi all the way from Dubai. Oh no, please don't do that. We shall do that when we are together. I have no problem. Yeah. Omanyi Allah linengeli chakolamu ebintu bye. Imagine I was looking for a forex bureau. Laba bwekusanga. And I was going somewhere. Nze nange nabadde ngenda ku byange nga waliwo ekintu kyenjira naye laba olw'okuba nti Katonda yakoze nti tujja kusisinkana. Nkusanga ongamba nti nyambako nange nesibulako na saafunyemu nafasi yonna. Oh my God. Laba bwenze Dubai. The right man I'm looking for. Nemusanga mukubo. Let's stretch it. Sorry, omanyi nerabira ati nendowooza nti toli mu mbeera bwetyo naye ono shake wawa because alinengeri gye yayanguyizaamu ebintu bino kati luno olunaku haji shekara yayogeddeko bannange. Oh my God, walaba otya tulongezeyo but it's okay. Nze I'm okay with it. Me too. Omanyi Nikka kyekintu ekimu ku muntu buli omu kyalwanirira kakati nze bwe tubala nga kiwedde tujja nga buli omu kisobola okukola. No, Linda Koni Kemala okugwa buli wamu ojja kukwata. Ate nkwesitufu g'okukamala waka ngenda nebeera awo nengamba ti yarabbi Katonda amahare talk about mahare. Yes, kakati naye gwe kati amahare mba wandyagadde ki kuba wuuyo toli muntu wa raisi. Oli mwana wa balangira toli muntu wa kati gwe sigame nti kwe emmotoka ezimwazira badda kuba nze kwegamba nalina mu mutima gwange nalingamba nti oba olinja muwe ennyumba kati nga wane muwe kuno okwaffe ennyumba naye kati ku bizimbe byewammwe bizimbe bintu bye mulina simanyi ki ky'onaabasaba.